Bannamakolera amatono abali mu Uganda nga bano beegattira mu kibiina kya JUA-KALI bakungaanidde Lugogo ku showground okubaganya ebirowoozo n'okulaba engeri gye balina okukulaakulanyamu amakolero gaabwe gasobole okukula. Mu bano mubaddemu abakola ebyuma, ebyokunywa, ebyokulya, abalunzi, abakola engoye n'engatto n'ebirala bingi. Gendererwa biri nti ffe kennyini okulaba nga akatale kaffe mu East Africa ffe katale era tusobola okutunda ebintu byaffe ebyenjawulo mu East Africa. Regular refresher trainings. Out there are some people with wisdom who can help them add value to what they do. Naye tugezezaako nnyo okulaba nti tukendeeza omujulizo gwa kasasiro oguli mu Kampala nga tukolamu amanda. Naye tufubye nnyo okwekubira omulanga mu gavumenti etufunire akatale. Nze nkola amasweta amalungi agasinga mu East Africa n'otono Uganda. Kintu ekyo kimazeemu emyaka nga 6 naye obuzibu capital. Ambasada y'omundi yankyalirako nga yagala bampe contract oyokubawa sweaters e Burundi ne byonna nalemesebwa. Help. Njagala kukola amagi gano okuga preserving into powder. The machineries are there on the market but out. Omukolo guno gwetabiddwako abakungu bangi mu by'obusuubuzi Saka kulya Wuma Sebagala Kigozi, abakungu okuva Minisitule ya East Africa ne mu bitongole ebirala. Ku mukolo guno era General Caleb Akandanaho Salim Saleh abakubiriza okukolera wamu bw'atyo n'abasuubiza okubayamba mu buli kimu singa banaakwatagana kibasobozesa okwongera omutindo ku bye bakola. We know the actual requirements for leather, we can also do the same. But you are not organized. The organization has failed you completely. Half of the informal, ate mwagala kusigala nga mukyali informal. Mubera informal oba tolina rights zo zibeera ntono nnyo. Abakwasizza satifiketi ez'abaweereddwa nga kasima kwetaba mu mwoleso ogwali e Rwanda gye buvuddeko nga bano be bamu ku basinga bannaabwe mu kwolesa ebintu ebiri ku mutindo mu nsi ezikola mawanga ag'obuvanjuba bwa Africa okuli Uganda, Tanzania, Burundi, Kenya ne Rwanda. Bannamakolero bano basabye gavumenti nga bayita mu General Salim Saleh ebayambeko okubafunira ekifo we bayinza okukolera n'okubakwasizaako mu bizibu ebyenjawulo. I've moved to so many exhibitions worldwide, but governments have always helped these exhibitors to go and showcase in these different exhibitions. Ensi zonna ezikulaakulanye bakwata ku bannayuganda batono. Gavumenti gisabye emirundi mingi okusinga okutunoonyeza kye bandibadde working environment okututegekerawo ebifu. Senfuma Joseph Innocent yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.